President Museven agenda kwa yes agenda kwesimba obulungi nnyo era ddema akola ebintu byakola ku kululi ku kalwa akaaliko y'okuddamu okufuuka president. Ye fountain of honor. Yalonda judge, yalonda alangirira, yalonda abalondesa. Nagamba nga ndi wano Bobi asobola kubeera president ne Muhoozi asobola kubeera president. Nga ku muntu ava mu bulamu obulala n'afiitika mu bulamu obulala. Omuntu oyo aba alina amagezi mangi. Okufanfulinga okuva mu Bobi Wine okudda mu Kyagulanyi Ssentamu principle si kyangu. Kati Kyagulanyi alina okontrolinga obulamu bwonna 80%. Kwadiriza uliotya muganda wange assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muli mutya kansuwenti muli bulungi banga libadde ddene nnyo uliotya sina tabbi biri bitya nsanyusa okulaba nsanyusa okusaba obulamu buli okay alhamdulillah ontadde balamusizaako bwekisumanye oli ku channel eno kansuwenti mukama katonda akolera emakulu yonna gy'osinzidde era kansuwenti ebirooto by'omwaka guno tegunaakugwako bijja kutuukirira era nensaba nnyo nti yagala nnyo Uganda alisabira nnyo Uganda because Uganda nga yo anytime ejja ku bleeding ejja kwabikamu bibiri. Omusajja omumanyifu omwagala otya nga alina ssente nga alina erinnya ng'alina ne ba exibe alaba bakyamwegombe olina omwagala otya nga buli nnaku awasogera mu Instagram ye nga mulimu omukazi amweza message osokera ku makya nodda ku Twitter onokubako omukazi Kenzo akwanira ku Instagram ne ku TikTok. Nakulaga nti ye Kenzo. Nakulaga nti proof yona yo Kenzo. Akwanira abantu ku social media. Ebyo byonna bina byetaaga omukazi. Agamba omanyi owa minister bukoma wano. Byonna byempulira bikoma wano kanjagale muntu wange. Because ogwa mu mukwano obuzina bwonna omuntu bwayagala ino mbwagala. Teri omusajja atali mwenzi. Omusajja obwenzi bumuggwamu ng'afunye omukazi asobola omukkera ku makyo bumugyamu. Ekibuzo kiri nti Kenzo mumativu akuze because omusajja okukula si kuteeka mukazi waka. Oba okuteeka omukazi waka ng'omutadde mu kkomera n'abeera tortured eyayingira mu bufumbo nga anyirira atandika okuvayo ng'asiiwuuse. Si ye minister ayingira mu cabinet nga byakola takyabitegeera. Yes. Ojja omwana abeni ku lujja nga anyirira n'omuyingiza mu bufumbo n'asiiwuuka because totuukiriza buvunaanyizibwa bwo tewakkuta nsi. Okukuta ensi nno si kyangu ku saidi yaffe abasajja. Omukazi yensi. Omukazi yensi Jamal. Bulokera ku makya ng'okyali mu nsi y'okulyanira okubeera n'omukazi owa kabina ow'amaaso agendedde ow'entumbwe nga tunakukkuta muga nti yono omukazi gwensazeewo yo kanzikute. Kona abasajja b'ekibitiibwa bwe tuwa bitiibwa bwe tulaba eyo bitiibwa mu Buganda wawa balina abakazi bebaagala ku TV okunogamba omukazi wa gundi yamwagala mulimba n'omwesangirawo ng'ali naye nga bakukuta baveeyo mu woteeri eyo. Naye nga wakitiibwa si kyangu omusajja okukkuta ensi n'ekitwala omukazi n'atalabika okujjamu
obuzezeze mu musajja n'akutta ensi. Kubanga sekisi kyekimu ku bintu Katonda byatutonda nga ffe abasajja be tulina okwenyumirizaamu. Era ffe abasajja tukolera sekisi oyo. Sekisi mwe muva obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana. Obulamu bwaffe bwonna bw'oku nsi tubumaliriza tufokasinga ku bintu bibiri: sekisi n'obuvunaanyizibwa. Nedda ssebo, sekisi n'obuvunaanyizibwa obugira mu sekisi. Bino esente byakajja kati recently. N'odda mu nsi ngeri gye leetambulamu. Bintu bibiri. Obuvunaanyizibwa ne sekisi. Kyova abantu bedda babeeranga n'abaana bangi. Ekibuuzo kiriwo ku Nyamutoolo Honorable. Mwetegefu kwagala omusajja omumanyifu. Bwanga baava dda nga baddeetinga. Ne bazaala n'omwana. Precautions zonna ezigenda okugira ku Kenzo mwetegefu ozirisiivinga. Ko mulimu okeramu ky'oggwa n'omusajja n'oggwa ne mu bizibu. Ko ng'oyagala omuntu oba oyagala n'ebizibu bibyo byonna. Era bw'oboninga n'omuntu n'ozaalawo omuntu oyo omwana muba muboniizi. Nga naye mwawukana okyamuyinako akakwate. Segera. Lwaki Bannayuganda basiimye nnyo Nyamutoolo? Nyamutoolo kakazi kali innocent. Mu bye kakola. Kabadde innocent. Si mulungi nnyo kyogera nti omulungi naye mulungi mu sayidi ya Kenzo. Oyinza ogamba nti talina kabiina naye ku kabiina ka Kenzo yamula nti kakayina. Kale gwe byotamulabamu ye musuuzi abimulabamu mulungi ku ye. Ffe nga ffe ng'abawagizi abawagira musuuza kwe kumusabira relationship yaabwe ekole ki? Ewangaale ekole. Etambule. Si kwata bifaananyi bya Leema ne Nyamutoolo ntandika kubba kompera ebinja because bakazi banjawulo. Bayinza okuba nga bafaanaganya ekintu kimu Katonda kye yabawa. Ne buli mukazi Katonda ali ku nsi yamutondamu obuwoomi bw'enjawulo. Buli mukazi Katonda ali ku nsi yamuwa obuwoomi bw'enjawulo. Era bw'abanga amagulu go tegasobola kukyusa musajja gw'odeetinga kiba kitegeeza wakyaliyo omukazi omulala asobola okukyusa omusajja oyo n'atereera. Wakyaliyo amagulu g'omukazi omulala gasobola n'akutta kye wagambye. Yes. N'atawakkana ensi. Bw'aba nga yakwanjula n'akuba embaga n'akuwoowa n'akyala ewammwe naye ng'akyakukuta yemu ku sayini ziraga nti akyayaggayagga okunoonya amagulu ago gasobola mukola ki? Si nsobi iyo ng'omukazi but ekinjawo ekiri ku mukazi nti obuyinza bw'ensi buli mu mikono gya mukazi. Nti omukazi asobola okujja mulamu bwo nga atalina makulu n'afuuka ow'amakulu bw'aba ng'omukazi amanyi value ye n'amaanyi g'alina gy'oli. Jamaalu n'owumira Postina tudde n'owumira Kalidia tudde enkwaso z'omusajja ne zifa naye nga yebase naawe live ng'omukazi abeera mu bulamu bwo okumala emyaka 10 n'egyo. Omubiri gw'omukazi gwerabira omusajja yali agula seko live mu myaka nga 15 watandika okuva mu mubiri gw'omukazi n'amuviiramu ddala. Omukazi kiipa buli musajja amuyitamu amukumiramu ye. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Era twewuunya nnyo okuzaala omwana n'omukazi n'afaanana X we. Lwaki omwana X wange naye nga DNA egamba omwana wo naye nga alina structures z'omusajja era yagadde.
yagadde ku mukazi oyo osobola okuzaala oli mukakka muno mukazi nakuzaalira omwana alina eddalu nga mubyafe temuli mwana alina dda n'obuzi mwana ono lwaki alina eddalu wano kumbe mu x waliwo ba x oba x yalina eddalu nkubulira obutonde bw'ensi buli fane nti Jamala Katonda ono yakola ensi eno omwana n'afaanana x eddalu nga bayawuka emyaka 10 mabega myaka 10 bayawukana n'amuzaala ng'alina amaaso gambira gaga ekisuulu mukazi mwana ng'alina amaaso ageyofutirina muntu alina amaaso we kati kino tusobola kikkiriza Jamala nekyetaaga omuntu omukkakkamu amanye bayibuli amanye engeri Katonda gy'atondamu ensi nti oba obuvunaanyizibwa obusinga obungi buli ku mukazi okutereeza ensi n'okuguluminga ensi kati omukazi mulaga edduka kyovula kitwala omukazi ow'enjawulo okeera ku makya okugondera ebizibu by'omusajja gwasanze nabyo Katonda alebonya mutoolo kumusabira busabizi laavu yaabwe ekole because ku nsi kuno tuliko kaseera naye kirungi nnyo okugwa mu mukwano n'omuntu ng'akwagala singa omuntu akwagalako bintu bikalu singa omuntu akwagalako bitiibwa teri kintu kisinga kuluma Jamala kugwa mu mukwano ng'omuntu akwagalako just kitiibwa kyo ng'akwagalako just sente zo ng'akwagalako just linnya lyo nga lyayagala kazajja kuba yanzalamu omwana nga kyayafa ng'omukazi bakasi bangi nnyo bagwirana lwa bitiibwa n'aweesa olujja lw'ekitiibwa omukazi musajja n'aleeta ebintu bingi nnyo naye ng'agenda mu kkomera naye ng'akimanya omusajja gw'aleese okumwanjula tamwagala mu mutima n'abaana bajja okuzaala mu musajja oyo tajja baagala mu mutima era wanaafuna omusajja gw'ayagala mu mutima ajja balekawo awo agende ekintu kyajja okola ajja kutambula nabo agende nabo niba n'atukka ku kiseera omusajja ajja mugamba kwata abaana bo bazzeewa ewaabwe bajja kuddayo Jamala laavu ennyuma ng'ogenda giwa omuntu ddala ng'agigwana laavu ennyuma nga si yakweraga nga si yakakasa bw'oyinga mu laavu nga yakakasa otuuka n'okola ensobi baleke bannyina abo baleko ku lujja ne weewa obudde tweteeka ku pesha because ti mutowo bamwanjudde mukulu bamwanjudde gw'osigadde luwa wakati oli ku pesha onoonya musajja naye bakwanjule buli muntu alina olunaku lwe buli muntu alina olunaku lwe buli muntu alina omugabo gwe ku nsi omugabo gwe guggwako ku nsi ng'omukka gukuvaamu era olwo kiba kyatondebwa ojja kuva ku nsi nga tozadde wekitwe ekyatondebwa tojja kuzaala n'ekibi nnyo okuyingira mu bufumbo n'ozaala ng'omuntu gwogera okuzaala mutomwagala abo bangi abali mu bufumbo bangi nnyo nga bagumi ba bitiibwa naye ng'omusajja gw'atamwagala gwe kuba akafaananyi nga gwenza omukazi ajja n'agamba Jacob njagala n'omugamba nkwagala nina omusajja nkwana ate bwatunda baati n'omubuuza gw'onjagala n'agona nange nkwagala ng'olaba sirina busobozi bukuyamba obuyina naye omusajja nkwana aba akimanyi nti obuyina omukazi alina obudde bungi obutwetegereza n'obutwetooloola omukazi asobola okuyingira mu nnyumba n'atagera mu nnyumba muno mwabaddemu omukazi omulala n'asiika neefuna ng'omusiru omukazi alina obudde n'obuwunyiriza piro ze twebakako omukazi aba amanyi ebizigo bye yateeka mu nviiri ze n'ebizigo by'omukazi omulala bwe biwunya najja nakola piro agiwunyako naga bino ebizigo si byange birungi ku piro kuno omukazi osobola okwala obuliri najja yeetegereza obuliri n'alaba oluviiri we linaga oluviiri si lwange saaluleka awo omukazi buli nsonda y'ennyumba bagimanyi ng'omusajja kikutwala ebbanga ogimanya era ffe tutuuka ekyera ne tuweeraka ng'omukazi afuulira omukazi aba amanyi byologotana enfulutayo buli kazina kaba akamanyi
ne hasirika busineefula omusiru kyekimu ku bitonde Katonda byatonda ebikkakkamu naye nti nga bya bulabe. Omukazi ng'akutegedde aba akutegedde niwakera kumakiraga nti bbawa ali mu bwenzi ng'akwagala asobola okuyiwawo omubiri naye wakutuuka ekiseera n'akweta amasobola okukutta. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jjangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Mpola naye nga amaze n'akutta. Jamal omukazi alina amaanyi. Jamal fe abasajja tumala okufulumya ensigo yaffe teddamu kubeera yaffe ebeera ya mukazi era buvunaanyizibwa bwo okukuuma ensigo eyo n'abondinga nayo. Ate omukazi oyo wagireeta mu nsi asigala akyakwatagana nayo. Kyova olaba nze n'engoma egamba amaziga g'omukazi tegawummula. N'obeera mu ntaana ng'afudde ng'ennyama eweddeku ku mubiri ng'asigaza amagumbagumba omwoyo gwe teguwummula ntende paka ng'abaana bonna be yazaala bawedde ku nsi. Awo ne gulyoka guwummula. Ko nga maama takooma kubeera maama ku nsi kokka ne mu ntaana maama abeera maama. Ne mu bulamu obutagawo maama abeera maama. Maama asigala akaalinga abaana be. Ye mukazi. Kati bino byonna mutula alina okukeera ku makyo kubiyiga nti ndeetinze omusajja omu ali famous nina ekitiibwa kitegeera bino byonna alina okukeera ku makyo namulabe nga atandise okuddamu ne ku bantu zize nga atandise okuddamuko ku bantu oli nga ginamugamba kino n'amuddamu mu komenti n'agenda ne ku Twitter okitegeera kiba kitegeeza naye atandise okujja mu bulamu bw'omusajja weyaba kibi. Ekyakola kibi bw'oyingira mu bulamu bw'omusajja nga mumanyifu olina kusala pressure. Ne boogera n'osirika. Abaganda bagamba ezenkanankana n'ebisikiriza tezaaka. Mu relationship mulina okubeeramu omuntu omusiru. Mu relationship mulina okubaamu omuntu kiggala ne muzibe. Relationship okukola ebintu kasita bibula mu relationship n'otandika okwagala okulaba buli kimu otuuka ekirala nolaba ebintu bitalabika. Mugisha Nandi Tours and Travel bali ku State Square opposite. Ekintu ekyenjawulo kye bakola batwala abantu e Canada ne America naye bakolera visa millions 8 osasulako obukadde bonna. Sente zonna ezisigadde osasula ofunye mulimu. Ekyenjawulo kye balina. Enamba y'essimu gye bakubire nja kugwa omutuuze. Kale Jacob njagala twogereko ku Piero yu. Piero yu bagenda senkaggale ne bamuwa obwa Army Commander. CDF, is it? Era ne kinonooza nti ekyo kyabadde kya taata omwana okumujja mu byabufuzi. Kiri kibadde kibisinde nga tekinnafuuka kya byabufuzi newankubadde nga bannaffe be tuyita Muhoozi movement nga bagamba mbu kibadde kisinde. Chairman w'abantu kati ninyo okundowoozayo ekikwatagana ne obukulembeze buli obwa General Muhoozi bwavuddewo kubanga tulaba n'abadde amuddirira naddala wano mu kintu ekyo bamuwadde ofiisi emufuula busy nga kitegeeza tebakyakola ki. Era Honorable Dr. Barugahali okufunibwa minisita emirimu gya PLU byakendeeramu tutegeeza ti mbu yabadde asinga okuteekateeka kati Masaka kati wali mulimba Museven President Museven yatulaze omusika we
Ate President Museven. Linda. Yakulaza omusika mukuleta mukumufuula CDF. Era ne Mukulonda Balamu yagambye yamuntaddeko n'akamuhoozi. Owa Muhoozi. Kiba kitegeeza ali mu kutraininga abantu bagenda kuyambako mutabani we okuddukanya ensi. Kikkirize kigande. Nagamba nga ndi wano Bobi asobola kubeera president ne Muhoozi asobola kubeera president. Ekya Muhoozi kitandise okulabika. Yes. Bw'aba Balamu ayingidde nga Balamu master planner wa Muhoozi. Kiba kitegeeza nti ayingire system ekulembera. Batandise omugyamu obuyaaye, batandise omuteekamu ekifaananyi ekirala bamuguuminga kufuuka muntu mulala. Okutransforminga okuva mu DJ Jacob Mutuuzo okufuuka chairman si kyangu. Onfuna okutransforminga okuva mu Bobi Wine okudda mu Kyagulanyi Ssentamu principle si kyangu. Era omulaba ka Bobi Wine kate kyene kafukomawo n'amaana akazaayo. Kati saawa zino Kyagulanyi alina okubanga atambula mu Bobi Wine okubanga atambula mu bulamu bwa Kyagulanyi 20%. Nga mwali tavanga. Nga tavaamu. Kati Kyagulanyi alina okontrolinga obulamu bwonna 80%. Ovanga ku muntu ava mu bulamu obulala n'afiitika mu bulamu obulala. Omuntu oyo aba alina amagezi mangi. Si kyangu nnyo okutransforming okuva somewhere n'ogera mu bwangu n'ekitalo. Kitwala omuntu ebbanga okwadjustinga n'obulamu bw'ensi. So President Museven tukize tugaane. Kikkirize kigaane. Yali mukola nteekateeka ya mutabani we. Ali mukola mpummula ya bukulembeze. Wati n'abanga tavuddeeko n'afiira ku bukulembeze kubanga Beera 26 agenda kukomawo. Agenda kwesimbawo. President Museven agenda kwesimbawo. Yes, agenda kwesimbawo bulungi nnyo. Era ddema akola ebintu byakola ku kululi ku kalwa akaaliko. So probability y'okukawangula era bweri y'okuddamu okufuuka president. Ye fountain of honor. Yalonda judge, yalonda alangirira, yalonda abalondesa. Era agenda kubeera president. Mpaka ddi? Omanyi jamani ntulanyina okugamba. Ndanyina okugamba nti no. Beera 26 mwali Museven akomawo ajja kubeera ku ballot paper. Yes. Asobola okufiira mu kisanja ekyo mutabani n'atekinga over. Kale bw'atafa ne tuddamu ne tutambula mpaka 23. Oyo omusajja omulaba okufuga Abannayuganda emyaka 40 si kyangu. Toba musiru. Jamani abantu bagezi abali mu Uganda muno mulimu abantu abali mu code of power atadde musajja awo nga tavina kuvaawo. Nga wavaawo bintu binyinyi bidde emabega. Abantu abali mu code of power ne munopo mwebali abali mu code of power nenga tebalina bifo by'amaanyi nga weebali boogera ekintu kirina okubeera. Code of power tekomaawo ne mu Buganda gye bali nga bali mu code of power ng'abeera mu code of power naye ng'ayogera ekintu ne kituukirira ne kiba. Kati abantu abali mu code of power tebayita baakuzannya. So kati bamanyikiddwa ne balina obuyinza, balina ne ssente. Bw'oba ng'olina ssente osobola okufuna obuyinza. Bw'oba olina ssente. Naye oba ng'olina erinnya tosobola kufuna buyinza. Bibiri ebyo bya njawulo. Yes. Bw'oba olina ssente osobola okufuna obuyinza. Yes. Bw'oba olina erinnya nga tolina ssente tosobola kufuna buyinza. Okujja nga Katonda akulonze. Jamani ntenyine okugaa nti Katonda si musiru. Katonda wabanga alina switch y'omuntu gw'aggyewo kati mu ddakiika eyiseewo emabega kugaa Museven tasobola amagyawo. Nsiramu oli musajja mukkiriza. asobola okugyawo. Oli musajja mukkiriza. Boba ku makya n'amugyawo nga guweddemu. Yes. Kere ku makya nga bagamba nageze dudi nga bagamba nti Ajimago afudde. Okitegeera naye Museven akyaliwo. Ne 80% Bannayuganda 80% baagala Museven. 80%
tebamwagala naye ekintu ekyo kijja kukikyanemye okutegeera chairman bintu byakola Uganda nti agikoze agifuzeeka bwayagala kubanga wali ofunyeko okumukisa n'onoonyereza ddala abantu bemunamwayo obaoliawo abatonotono oba n'abavubuka b'osiibamu kisawo ekyobeeramu lwaki omunaku ensonga lwaki teyagala Museveni sina Museveni yekka buli mwestana omwestana kyayingira butwaigozi nga kunyumizaako omukazi yanga tajja kunona because tubafuze nnyo tubafuze nnyo nga yensonga yesookera ddala tubafuze nnyo mwestana bw'ogamba mwestana ate Babi Kyagula nga bamwagala ng'alina true love eri abantu nanti she's from west kiwerabidde nti Babi Kyagulanyi nga ye ali emikono gy'omuntu Katonda gw'assizzaako amafuta kwa Bayibuli egamba tokoma kwabo bensizzaako amafuta kitegeera Katonda akussaako amafuta n'akuwa regimu yo kyonna ky'okwatako kyonna abantu bakisiima gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Katonda atandika okuggyako amafuta bantu batandika okukukyawa mpolampola so but sure batandika okukubamu ebiraka mpola bazadde baffe bayimbanga Museveni oyo nga ffe gavumenti bayi Museveni kati abamutwagaza kati saawa bali mu mukuba omuggyako omubuliza ku ntaana you understand kiba kitegeeza nti amafuta g'ensi Katonda yagagaba n'obulamu bwaffe buli kimu kiri mu nsi muno mu Uganda Katonda yakiteekateeka ate Uganda weeri yeetagamu nnyo Katonda kuba ne babbya ne mu kanisa tetwandiddukidde oli asobola okumala saavisi namba ng'avuma pasita munne ng'alengera pasita munne ebisiyaga okitegeera nekyo yandikutukidde ewammwe mu basiraamu oli n'akeeramu nti n'akola n'akugimira ku kituuti n'ayogera simanyi kataba kafiru naawe temubawagira kino simanyi temulinaku zaabwe temuzicelebratinga okitegeera kati ensi yaffe gye tulimu kino ekya PLU Mwami Museveni ali mu kuteekateeka ye ali mu kuteekateeka magenda ge kubanga naye akimanyi tagera kubeerawo lubeerera ate nze nzikiriza nti akyalina mission ya Katonda gy'alina okutuukiriza ensonga ya Katonda n'amuvaamu abantu bonna bali mu corridor of power b'ogambye kati bo banakkiririza mu mutabani we basobola because a fountain of honor oba ojagala otojagala ebeera fountain of honor kasita omuntu alangirira nibamulangira nti president oba omwagala oba tomwagala omuganda agamba omuzizi azimba ttwe kyova olaba abantu basinga okubeera mu mbeera embi obona mulimu ebintu byenzikiriza nti obanga owakyawa Museveni nyamalala ga gavumenti gakyawe ate olwala oleme egenda yes gakyawe bw'oba wakyawa Museveni n'amasomero ga gavumenti gakyawe kuba tuli mu gavumenti ya Museveni either you like it or you don't like it so bw'oba wamukyawa yes n'ebyo biri services zikyawe
Afegere nti ndavagala nkyukakyuka ne parliament yetu gendayo no okiriza ogenda mu parliament ye no kizo okulayira okukolera ana mu parliament mu government ye twina kyo ngamba Free opposition. Kwamanyi nze oba twina kyo ngamba nganze so byonna musajja mugezi yategera nti abana Uganda boogera ne balina ekisa mu bo ate beerabira mangu tebanyiiga tetulina kutuuka kwekyawa wetwali twekyayidde waali awantu wamu ngakute kabaka waffe awo lwe twali ekyaye namukubira nga simu naye tazikwata tozikwata kale kankulagire ntange ndi mpango natandika obbata teyabattanga paka kabaka yawekuba mutima nagaa ndi kabaka abantu bannaye abantu bange musiziringe fire netuddayo netubeera mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ekasasi ne bakikola yazireeta bbiri zwi nazitwalayo ziredde ezo nakati muddemu kati buno bujambiya bikibikibwamu abantu abeera mu code of power creating that chaos zebata collateral damage collateral damage muliamu abantu abafiira mu buvuyo ninga bafidde mu kintu kyebatategeera nze nanga okubeera collateral damage nze nagaana okubeera mu collateral damage sina kubeera mu others mbunfiira mu ba others no nagaana okubeera mu collateral damage Jamal ofubanga nnyo obutabeera mu collateral damage ate obeera nga oli munsi ofuba nnyo okukola nti no ne mu kitundu kwowange owandikako erinnya nti waliko mu kitundu kino abantu bakwogerako mu kitundu kino kibi nnyo Jamal abantu okubanga twogera ku Amini Dada babinayiisa mulimu nga mu famire zaffe temwalinga mu bantu tebalina opportunities ezimu nga omusajja zibalina lwaki twogera mu bo era Jamal nja kusanyuka nnyo okulaba ng'oweesimbye okuba president Jamal nze ajja okubeera mabega nkakubira campaign oba ojja kuna independent aizulu nate olaba weesimba okuba president oba tolina kirala kijja kwesimbako ojja kubeera nga bwanika odde kuba MP naye oba okiyiye tewali kyoyinza kuddamu kwesimba tewali kyoyinza biba biweddeyo okitegeera Jamal fountain of honor tugizanyisa so okera kumakya nga General Muhoozi ye president tukibale kino mwami Museven ali mu kumuteekateeka okumuwa obwa CDF yes mu bufunze amufudde wadde yes nalayira kubanga kati gwatebereza mu baminisita be yalonze kuliko ne Moses Ali taliwo ne Moses Ali bamukwatira butukwatizi nga atambula ate ekyo kitegeeza ki mwami Museven Moses Ali n'agenda ku ttooyi balina omukwatirira Moses Ali niwagenda okunaaba bamunaaza bunaaza tasobola kwenaaza kakuba okwesiimuula ng'alina eminyira tasobola kukwata katambala nti yesiimula either akola bati bigambo ne bamusiimuula naye minisita because alina kyagatta mu gavumenti ya Museven nti gyava bawulira nti tulinako batuwadde minisita Moses Ali muntu waffe kibamala kikola ki kasa tulinayo muki wabalabye wano ebusoga sajja bwanna okuyagambe ku muzinda ffe twagala ani Kadaaga tuddamu okuvuma Kadaaga waffe muzanya ebyobufuzi totukwatira kuki mwogezi wa kibiina kya opposition naye wagamba wa NRM tavangamu era Museven tasobola mukwatako kubanga amanyi amaanyi ge kati mubamu abantu abagula bukyanga mumaki ndesabaga mulimu omusajja yafa mwalabidde erinnya lye yali muganzi nnyo muno era nga yasemba yakuteekako amafuta n'agamba ono mukutteko yagala okubeera omukulembeze anzinzamu segera kyova olaba nagamba nti ebyobukulembeze byansikirano nze nawagenda najja nembagwambu wulira no nze najja nembagwambu
nga basetting ekiti kya gundi wavaawo nze nja kuvaano ono yaddawo kati bazze nabambuuza oddawa ssebo okumawo oddawa lwambuzizza nkyaliwo wendi njetegereza temuvuga speed Jacob bakubuuza so mukama fuddawa kiteeketeeka ddawaawo ne mbagamba nkyaliwo kyetegereza ate nga naye omanyi lwaki bakubuuza eriwa omanyi lwaki bakubuuza bakubuuza kutandika okukolera pulaani addawaawo wano wenajja Ferdinand yasupposed okubeera wawano kubanga baati bakoze endagaano yaabwe mu DP gwonovaawo gwaddawo newavaawo daddawo kati nze endagaano enyanjigwamu nenjiyuzayuza osigera so bwabanga opposition sokira kuma kyokuyingira ku magulu gayo abiri nga tumukola ku mama Kadaga muzanye ebyobufuzi byammwe ffe mama Kadaga tumwagala Kadaga weyesimbawo bamuteekako wanompo mbuuza ggwe nza okuba nze sikimanyi lwaki because Kadaga kyakulabirako ebusoga Kadaga alina kyagatta ebusoga Kadaga erinnya lye lyamaanyi kyova nagambye sijja kwera kolato damage nja kutuukako nange erinnya abaga Jacob oyo ate sijja kwetukufuula Katonda nja kuteeka erinnya lyange liteekeko mu Uganda lijjukibweko ko you understand kati buna mwanya obwofu tebalina okunzijukira Jacob yali wattabbo omusajja yali wattabbo nnyo oyo n'enzija yange yali yakyamagero yayugumya kyetegereza toyina gyolaga akoma takumira mpeera Jacob oyagala nnyo okugenda waliwo omukyala bamuyita Mugisha Nandi Tours and Travel wamaanyi nnyo ebamu kubasinga okunkwagala channel e Canada atwala asoka nfunye visa ya Canada njakya kubeerako ne visa ya Canada mu passport ya manye ko naye ku channel nafuna visa ngambe era nfunira visa era mama nfunya visa era mama yona joni kulamusizaako kanswente oli bulungi oba linyi kupanga okyusa obulamu na Uganda bannaffe era nkusaba Mugisha Nandi Tours and Travel Mugisha Nandi Tours and Travel nze sijja baasa neza visa nenfunira visa ya Canada sijja genda kati nkomewo kukubira ekikopo akomata kumira mpeera sa awangali